Okero yatta abaana bana naye waliwo abasse abasukka ne mu 10 nga gye bali. So kati alina okugenda mu mitendera nga bwe nkugambye, era ye yajulira mu kkooti ejulirwamu akuumye ki kye bamuddamu. Kati abasuubira nti bano abasaliddwa ogw'okuteekebwa kalaba bajja kuba nga bateekebwa kalaba mu mwaka gumu oba ebiri, si kisuubira kubanga emitendera gikyaliyo. Bwe babanga bamaze okusalawo ne bakkirizaganyiza ne kkooti zino ento zino eza wansi, kiba kitegeeza nti abawasigaddeyo siteegi emu prerogative of maso oba akakiiko akasomero okuwabula gavumenti nti ateekebwe kalaba oba asomiyibwe. Na gavumenti bw'etabaako kyekola oluvannyuma lwa myaka 3 oyo omusibe aba tagenda kuteekebwa kalaba, kiba kitegeeza nti agenda kukola maisha y'emyaka ebalibwamu emyaka 56. So kati bano bwe basalidde bakatandika butandisa olugendo. Even next year it is not possible kubanga kooti ejulirwamu mu mwaka esobola kutuula mirundi 2-3. Kooti ensukulumu mu mwaka etuula kyenkana mulundi 1. Ate emisango giba mingi nnyo, ate egyasookayo gye basooka okukolako. So sikiwa nti mwaka gumu oba ebiri ensonga zijja kuba nga bazimaliriza. Ensonga ya omuwendo gw'abasibe guyimiridde gutya? Well, of course tulina emitwalo 8,200 n'abagwamu ate nga kapasite yaffe eri mitwalo 2,400. Kitegeeza wandibadde omusibe omu kyenkana tulinawo abasibe bameka? 4. Ate ekizibu ky'omujjuzo teguli mu makomera wokka, tandikira mu palamenti. Bw'otunuulira palamenti bwe baba nga bayingidde nti waliwo session eyeetaagisa buli omu, awo olabira nti eggwanga lyaffe nga Uganda twetaaga pulaani esukulumu kuba etuyambako ku bantu tutereeza. Genda ku kkubo saawa zino kuva wano kugenda Mukono kiyinza okutwalira essaawa 4, so nga luno olugendo lwa dakiika 15. So ng'eggwanga tulina okutuula tupulaaninge omujjuzo. Of course ekyandibadde kituyambako singa abasinga basigala eri kubanga ebisinga twabivaako. Ensonga ze twatereeza nga tuli nga community tetukyabitunulamu. Buli kasonga kagenda ku poliisi yeemanyi okukwata netwala mu kkooti. Kati kkooti osibirawa mukomera. So singa tweddamu ne tudda mu kkooti zaffe ez'ekyalo ne tudda mu byaffe ebyokumanya nti empisa ne tulongoosa mu mpisa zaffe, kijja tuyambako kuba nti enamba y'abasibe ekendeera. Naye tejja kukendeera kubanga gye tukoma okweyongera tojja kuŋŋamba nti Uganda bwe twali abantu 3,000,000 kati tuli 4,46,000 nti enamba y'abasibe ate egende wansi ng'enamba y'abantu egenda waggulu. Era gye tukoma okugenda waggulu gye tukoma okuba nti n'okukola ebikolobero gye tukoma okweyongera. Atwalako ku nsonga y'abasibe abali mu makomera nga batutte ebbanga ddene nga tebannayitibwa mu makooti kusalirwa. Solution ki eriwo? Eyo ensonga eriwo y'abalamuzi. Abalamuzi tebamala. Bajja kugamba nti omulamuzi bano aba kkooti enkulu buli mulamuzi alina emisango alina okuwuliriza emisango 360 omwaka. So ng'omusango ogumu ogw'amagala gumaze emyaka emeka? Gumaze emyaka 6. Kati bw'ogamba nti ono alina okuba nga asala emisango 360 mu mwaka ogulina ennaku 365, talina wiikendi, tajja kulwala, tajja kukyala, tajja kubaako kirala, tekisoboka. Eddagala kwe kwongera ku namba y'abalamuzi n'abawaabe ba gavumenti be tuyita ba state attorneys. Nti ku nsonga ekwatana n'akalabba nti omusibe, amateeka gagamba nti omusibe waba asaliddwa omusango gw'okuteekebwa kalabba, teeka nti alina okujulira. Ajulira mu kkooti ejulirwamu. Kkooti ejulirwamu bw'eba ekkirizaganyiza na kkooti enkulu, era alina okuddamu ajulire mu kkooti ensukulumu kye tuyita Supreme Court. Kati Supreme Court bw'eba emaze ejjayo naye nekkirizaganyiza nazo kkooti ebbiri,
waba wasigaddeyo akakiiko akasonyiyi akawawola pulezidenti nti sayininga mu ssaawa 7:2 ono aba agenze oba musonyiyi. Oluusi ne batabaako kye bakola. Baba tebalina kye bakoze kiba kitegeeza nti bw'amala emyaka 3 bwe giyitawo oyo omusibe aba takyateekebwa kalaba ajja kuba akola mayisa y'emyaka 56. Omusibe bw'aba agaanye okujulira, gavumenti erina okujulira ku lw'omusibe, naye yetegenda mu kooti ejulirwamu eva mu kooti enkulu nedda mu kooti ensukulumu. Naye okujulira kulina okubaawo. Kooti ensukulumu bw'eba emaze era akakiiko akasonyiyi. Kati abasuubira nti bano abasaliddwa ogw'okuteekebwa kalaba bajja kuba nga bateekebwa kalaba mu mwaka gumu oba 2, si kisuubira kubanga emitendera gikyaliyo.